enteekateeka eno egenda kuyita mu kutegeka empaka z'okubaka omupiira mu bitundu bya Uganda nga bagenda kuwa abantu ebikozesebwa mu nkola y'ekizaalaggumba wamu n'okubudaabudibwa ku bwereere okumala ebbanga lya myezi 2 beddu okutandika ne ssabbiiti ejja. Kino kigendereddwamu okusala ku muwendo gw'abaana abazaalibwa okuva ku bitundu 5 n'obutundu 8 buli mukyala we biyimiridde mu kiseera kino okutuuka ku bitundu 3 ku 100. Omuwendo gw'abantu mu Uganda gweyongera buli lukya ku misinde egya yiriyiri newankubadde ng'enkola y'ekizaalaggumba weeri. Ky'ekitongole kya Health Marketing Group kino bakiteeka ku ngambo obulimba n'obutamanya obubunyisibwa abantu ab'enjawulo ku nkola ez'enjawulo eza kizaalaggumba. Okusinziira ku mukungwa kulira omutindo mu Uganda Health Marketing Group Paul Lemmy agamba nti obulombolombo bungi n'okubisibwa ku nkola zino ez'ekizaalaggumba nga bangi bagamba nti zivaako obulwadde bunamutta obwa kkookolo kw'ossa n'obugumba nti biva ku nkola zino naddala mu bamaama abali mu myaka egizaala. Tulina nti abantu babeere mu community ate ne balimba abalala butabikozesa. So kyetwagala abantu bategeere nti bino bintu biri safe bisobola okukozesebwa ate nga bafuna guidance okuva mu basawo abakugu mu bintu bino bisobola okubikozesa. Oba obulimba nti family planning ereeta cancer, ereeta obugumba, ebintu ng'ebyo byetwagala okuadressinga mu bantu. Awadde ekyokulabirako eky'empisa emanyiddwa nga Injector Plan nga yesinga okubeera ey'ettunzi n'okwettanirwa ennyo okusinga ku nkola endala ez'ekizaalaggumba nga yeetwala ebitundu 8 ku buli 100, wabula Paul agamba nti era nayo bingi bye bagiwanuuzaako. Tournament tugezaako okukwatagana ne Federation ya Netball. Wa Netball abeera amanyikiddwa mu ggwanga lyonna naddala mu bifo by'omu byalo. So kyetugezaako okukola tugezaako okulaba nti tupromotinga brand ya Injector Plan naye nga tetupromotinga brand yokka tuleeterako ne family planning services z'obwereere n'okulaba nti abantu bamanya lwaki balina okukozesa family planning, okumanya obulimba obuli mu family planning obuli mu ggwanga okuba birth rate yaffe ekyali waggulu nnyo nti buli mukyala wetubala buli mukyala alina abaana 5 almost 6 5 8. So kyetwagala okukola nti twakozesa Netball okulaba nti tutwala message eno bakyala eyo mu byalo yonna ne mu ggwanga lyonna nti mukozesa Injector Plan ate nga mufuna information yonna gye baagala okumanya ku family plan. Okutambuza kaweefube ono w'okulwanyisa abazadde okuzaala abaana be bateetegekedde wamu n'ekiseera ekituufu aba Health Marketing Group beegatiddwako ekibiina ekivuga omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga ki Uganda Netball Federation mu mpaka ezituumiddwa Injector Plan Inter-Regional Netball era nga zino zaakuyindira mu ggwanga lyonna. And you know, as a lady, as ladies, you can never stop a woman from being near a man. So this will be one way of helping us to meet our target. Like Helen next year, Uganda is hosting African Netball, but immediately after that, July, I'm supposed to take Uganda qualified for the youth team to go to the World Cup. So that will help them train, help them plan, and know when they can really have children and when they can play. We are not saying they should not have children. We're saying when can they have it and what should be the division. So this is a lesson that we learn and will help them very much, very well in planning how they can play. Kino kikoleddwa n'ekigendererwa ky'okulaba nga kaweefube ono wanaggweera ng'omuwendo gw'abaana bazaalibwa buli mukyala guvudde ku bitundu 5 n'obutundu 8 ku 100 Uganda weeyimiridde kati okudda ku bitundu 3 ku buli 100 buli mukyala. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Paulo Matovu ku lwa WBS Amasunsule.